luli nali ngenda babuulira ensonga lwaki nava ku Nizam Road abawuliza nabagana nedda lindako obusungu bungi naye oba osirise omuntu nakutinkuula osula mu nnyumba yandabirwamu otinkuula ntalo z'amayinja osula mu nju yandabirwamu girasi njerere omulalu buli lwalonda ejjinja booti nga muzanya nga naye alironda alikuddiza bwe lituukira ku ndabirwamu zo ng'ate onyiiga ng'ogamba omulalu ankubidde ndabirwamu amayinja nga gw'otandise olutalo. Kakati no waliwo omuwala yali yeegomba nnyo omuntu gwe bayita Nakapachu era nga bwe tugenda mu bibiina by'abakyala nga musangayo atambulanga Nakapachu ayimbanga Nakapachu azinanga Nakapachu ng'aloota Nakapachu. Omu ku bakama bange nangamba omuwala ono ng'akwagala nnyo akufaanana biki oba tumuwa omulimu konza ate nze mbayinako obuzibu ki nze sinze nannyini leediyo munnange omuwala wakyakuna nno nga bakeera ku makya nga bamuleeta ng'atuula ku muzindaalo teyasooka nakutuula ku muzindaalo basookera mu ssabo buli omu akeera n'akola puroguramu nga agitandika ng'amanyi kontenti kyayagalamu kyalina okukoleramu byalina okuzzaako. Nabeeranga mu puroguramu eyo nga nze nze nteeka mu ssente zange oba genda mu field oba kuyamba bantu ezange kubanga nze nali manyi gye ŋŋenda n'ekirooto kyange nekyezanga abagenyi omuntu abakozi oli n'ateekawo embeera ng'agamba abakozi ba Nakapachu bawunyirira rediyo baddugaza rediyo neŋŋamba yekaka ne baŋŋamba ndive ku rediyo okukyalizaawo abagenyi nenva ku 2,000 nenzira ku 15,000 actually 12 nenva ku 12 bwentyo nze saagalangako ku mukama waffe siri mukyala we nze ndi mufumbo naye maama atukuzizza ow'emyezi 7 gino mukyala wa mukama wange nze saagalanko ku boosi wange nzigyako engalo maama sirina kye nakusobya sirina kye nabba onsanze ku rediyo nga nakakolera emyaka 20 mwali mwagala nfiiraawo kyennyennyo kye mufa nange mbasaba munzigyeko engalo bwemba mwagala byakutinkuuka tujja kuswaluka nze wano si n'amaloboozi ngalina. Export TV to the world. Tandika okukola bwe nali nzirayo nga maliriza internship yange ku bakama bange ne bangamba nti nedda toddayo ku ssomero kunoonya mulimu bwe baali babatikira toddayo tubadde tusaba osigale ku rediyo eno obeere ng'oweebwa puroguramu ey'enjawulo. Nali mu biseera ebyo nina omwami gwe nali nkolanga naye mu puroguramu eya mid morning saawa 4 paka saawa 6 bamuyitanga Lubowa Chemba. Nakola naye emyaka giigyo tegyatambula nnyo ne bamuwa puroguramu ey'akawungezi ne bandeka mu puroguramu ey'emisana wabula byonna tuzze nga tupapalanya tukola tuyiriba nga bw'omanyi ng'omulimu ogwagala twakola nnyo era ne tuyiwawo omubiri mu bantu be nasinkana ku rediyo eyo nasinkana emikwano nesinkana abazadde nesinkana abantu ab'enjawulo netukola byegyo myaka 3 netukola myaka 5 netukola myaka 8 wuyo abagenda bwe batulekawo mu myaka 10 mwalimu abantu bangi abatambula mwalimu mikwano gyaffe mwalimu omwami bamuyitanga Katabira Dani n'agendako ku rediyo ez'e Kampala eyo mwalimu omukyala essaawa zino obadde yaliko Dubai eyo n'akomawo n'atandika essomero bamuyitanga Lilian Lwanga omwana w'omwami bwetutyo ne twakola ng'abamu bwe bagenda abalala bwe bakomawo abalala bwe bityo emyaka ne tuweza 15 tuli okwo tukakalabya tuddeno munnange twayingira emyaka 17 tukola naye mu byonna nze kyenzijukira ekyasinga okunyumira mu rediyo nti rediyo yeetaaga ng'olina okwagala ekisooka ng'omulimu ogwo togukoppa ng'oyagala nga wakeera ku makya nogaa nti nsabe omulimu gwa rediyo yes ng'ogwagala mu mutima. Ekyokubiri omulimu gwa rediyo gwetaaga nga olimko omuyivu
nga bakusomesako kuba kati olaba wano bakuleetera ekirango katugeze kati nga kino eky'obwakyabazinga obwa Busoga oli naga nti obwakyabazinga bwa Busoga akyagala mu Lusoga client ati obwakyabazinga bwa Busoga butegeeza abasoga mwena ati eriyo embaga nga 18 November eyayise bantu oba olina okubanga olina obumanyirivu mu mulimu ogwo gw'osoma si gwa radio gwokka naye n'omulimu ogwo gw'owulira katugeze ng'oyagala kutunda nnyaanya ng'oyagala kufuuka business person olina okuba ng'omanyi okubala ssente ng'osobola okwerekereza n'osinika ebinnya eri kasitoma ne baba nga mwalwanye n'ebbaawo n'oseka olina okuba oba mulimu gwa buzimbi buli kyokola fubanga okulaba ng'onyiriza omulimu gwo nanteza neekakasa nti nakola bakama bange ne bansiima bagendanga bannyongeza omusaala okuva ku 2 gye mbagambye paka gye baayagala okukoma kati no twayiriba buli lwe mubeera mu radio oba buli lwe mubeera mu kampani otandika okunoonya baani abo abayinza okubanga bakufaananya entegeera enneeyisa n'ebikolwa mu kampani osobola okumanya nti gundi ono ayagaliza gundi ono antwala maaso gundi ono antwala mabega mu kampani oba mu katale ogenda okulaba mu katale ng'abakazi mama Ian mukyala mukiibi nga beekoze mu group y'abantu 3 nga bamukwano era nga bategeeragana ogenda okulaba like that so naffe mu radio bwetyo bwe tuba so nafuna emikwano egimu egyali intimate ng'abamu bakwano bange nnyo nga tukyala ne twekyalira paka waka oli n'alwala n'owuliranga gwalwadde abamu kwabo abawuliriza nno ffe nga baserebu ababeera mu lights batandika obitebya gundi nno alabika ayagala gundi Nakapachu oyo nalabika ayagala gundi oyo alabika twayagalana nnyo lumu twagenda eyo kalira eyo okunoonya sente nze saazikizaako ku kunoonya sente nakwatagana n'abo be nalowooza nti bantwala mu maaso bwe natuuka ku radio eyo eri ku Nizam Road mu kibuga wano Ejinja nafuna emikwano egyali gye nalowooza nti basobola okunnyongerako era ne banjagaliza era mbeebaza mwebale nnyo kuntuusa we mwantuusa wabula emyaka gye gigenze gyekulungulula twagenda nga bwe mmanyi mu bizinesi mubaamu ebyenkyukakyuka mukama waffe waggulu nnyini radio n'agenda akyusaamukko ku bukulembeze bw'akyusa obukulembeze abamu wadde ng'entalo zaaliwo mulimu bano be tutasobola kukwatagana nabo mu ntegeera ne mu ndowooza naye nga bo mu kampuni mubeeramu abakozi ng'oli asobola okeera ku makyange eti omulimu ogwamuleeta gwa lugambo nga ne application bwe yali agikola yasaba mulimu mulala kale katugeze nga nsabye gwa radio naye ng'ekinkeeza wano kola lugambo Nakapachu ayambadde atya Nakapachu alidde ki Nakapachu ataddemu amafuta gaseremika atuse saawa meka ng'ogwo gwe mulimu kugula airtime oba message n'atextinga mukamaawo fenno mu radio ebyaffe bizibu nnyo bannayuganda njagala mbabuulire nti obeera ku muzindaalo wano bwoti ensi n'ensi millions and millions of people nga bakuwuliriza balaba ovaamu sense oba no sense mu ebyo nno mwe mwavangamu ne bakozi bannaffe abaatuggulako olutalo olwaddala nze nno olutalo olwange lwasinga kuva nnyo ku bakama bange laavu gye nayina ennyingi kuba nali ndi mukozi mulungi ekyokubiri omusaala gwe bannyongeza nga guno olutatadde nagwo gwaleetanga zirinnya ekyokusatu erinnya lino nettutumu bannange ffe mu buno baserebu bwe tulimu buli omu waali walabira enjuba n'omwezi naye otuuka ekyanoga bannange oba singa ndi mukozi mu nnyumba ya muntu erinnya tugenda ne tufuluma mu bantu mu public ne bayita bannange twagala okubayitira Kalikwani abantu ne babanga abatawulidde tibayise Kalikwani kati emusina kakati mu kaseera kano basaba ne bannyabo mu bakozi ba radio bano bennyini abatudde ne Nakapachu atuuse abakazi ne balyoka bava mu ntebe ne balyoka bava mu ntebe waliwo andeetedde wano ekigugu ky'esente neyanza nnyo mukama wange neyanze andeetedde annange noledi yenyuma okukolako munnange leero njagala nkuwe
ennaku z'omwezi n'ozimakinge 16 ogw'ekkumi lwe lunaku lwe nayingira okutandika okukola ku radio. Myaka gyonna lwe luno date siri gyerabira. Munange bwe bayita nti Nante za rest wuyo atuuse, bagendanga bakozi bannange bakifunamu obuzibu. Ne tutandika okwerondamu fe ab'amanya kati nga tutambula feka n'abatalina abatanagakolera nabo nga batambula bokka. Embeera n'ebeera ng'esajjukira ddala nga ffenna tulina omuzindaalo. Kati tabu eyatandikira ne ntandika okuwangula awaadi. Nante za rest Nakapachu guno omwaka yatutte. Buli lwofuna ekirungi ne bw'oba toli Nakapachu gwakola ku radio, ne bw'oba mu katale nga abantu bakugulako nnyo, ne bw'oba mu taxi nga taxi, ne bw'oba mu ngoye, kobe mu sumbusa, kobe mu banka, kobe wa. Kino kyatondebwa bannayuganda oba mu nsi yonna akakasajja kabamera ku mitima. Bakozi bannange abamu batandika okumera akakazi ku mwoyo. Embeera nesajjuka. Kakati ekyasinze okujjawo embeera eno n'okuleeta byonna ziri ngonya kwe kubeera nti omuntu akeera ku makya ne wajjawo enkyukakyuka n'agamba nti olwaleero olunaku olwaleero nti njagala kuwummula mirimu gya radio. Nagamba njiwummudde egya radio kati nsala eddiiro nzira ku radio B. Awo weewaava obuzibu bwe ngenda okuba nga ate mba nnyonnyola. Olunaku was it last week? Ndowooza last week. Waliwo omugenyi eyakyazibwa ku radio emu wano mu Busoga. Ne bamuwa n'essaawa 2 nnamba ng'ekimulese kwogera ku Nante za Restituta Nakapachu. Kyokka nkyali mulamu nze nsobola okweyogerera. Ezo entalo ze twajja tulwana. Kati tebalwana Nante za rest. Balwana ne radio ento empya gye ntandise okukolako. Mbasaba bannange bannayuganda. Oyinza okera ku makyangolooza nti olwanyisa muntu. Kumbe okakasa bannayuganda butategeeraawo bwewawe bukoma. Omuntu awuliriza bannayuganda si basiru. Kambawo ekyokulabirako kya Farida Nakaziwe yavudde ku NTV. Yonna TV gyasaze ddira abantu bagamba ayina TV gyaddako eya Buganda. Just imagine nga bukedde ku makya omukazi ono akoledde NTV emyaka 17 down the road. Kati nga bwagenze ku BBS NTV netyaza omuntu ng'akedde kuvuma Farida Nakaziwe. Ngeyo ye program gye bata okuva ku makya. Njagala abalungi abatuuliza mubeerenga ne sense. Omuntu akuuliza gamba banange buswavu kinna bakibuno okuviira ddala ku top management. Omuntu asobola okeera ku makya ne mukola naye ate okwawukana kubaawo. Tulabye ekyokulabirako bingi nga Eagles Production. Mwalimu Mayinja, Geoffrey Lutaya, simanyi bani ne batuuka ekiseera ne batakkaanya. Bagamba bannange nedda. Kino ngaffe kitulemye okwasaganya abantu batuula ne babatuuza ne Ssaabasajja yayingirako n'olutalo ne lulema. Ne bagamba oke bwe kibanga kyakwawukana byakweroga kwetta Mayinja n'akwatalirye, Geoffrey Lutaya ne mukazi we ne bakwatalirye, Morini buli omu n'akwata ne batandikawo ebibiina ebirala. Naye bagenda maaso nga bakola. Buli omu ali ku bibye endongo ekyasindogoma. Toliwulira nti no Mayinja akedde ku makya n'avuma message. Tosobola kuwulira nti Geoffrey Lutaya akedde. Nsaba abakozi ba radio twewe ebitiibwa. Twebereremu era twetegeerere. Si bakozi ba radio feka naye n'abali mu butale obw'enjawulo. Mbasaba okwawukana kubaawo naye okwewa ebitiibwa kubeewo. Nabagambye nti olwaleero tugenda tuukiriza birooto. Nganze we nakeera n'enkola ku radio. Naawe keera otuukirize ekirooto kyo. Nakugambye nyiga ngulu. So yo yeka. Walingawo omusajja bamuyitanga Franka Walusimbi ng'akola program bagitanga Tuwaye. Omusajja oyo ng'akola program. Buli omu akeera n'akola program nga agitandika ng'amanyi content kyayagalamu kyalina okukoleramu byalina okuzzaako. Okuva Franka Walusimbi lwe yava mu Tuwaye teyadda ngulu.
buli presenter abeera ne program ng'agikola with passion, agenda ne content we n'ebirala. Gwe ne bw'okola otya, kakati no waliwo omuwala yali yeegomba nnyo omuntu gwe bayita Nakapachu. Era nga bwe tugenda mu bibiina by'abakyala nga musangayo atambulanga Nakapachu, ayimbanga Nakapachu, azinanga Nakapachu, ng'aloota Nakapachu. Omu ku bakama bange n'agamba omuwala ono ng'akwagala nnyo akufaanana biki, oba tumuwa omulimu. Konza ate nze mbayinako obuzibu ki, nze si nze nannyini leediyo. Munnange omuwala wakyakuna nno nga bakeera ku makya nga bamuleeta ng'atuula ku muzindaalo. Teyasooka na kutuula ku muzindaalo, baasookera mu ssabo. Omusawo w'ekinnazi, yes, kati bwe si bibagamba ani alabibagamba. Ate we munsumbuwe nnyo nga mbagirayo maloboozi. Baasookera mu ssabo, ne gwe bagenda naye ngenda kumubuulira singa eno puroguramu egenda. Singa kubanga waliwo omuntu osirika ne kikusukkako. Luli nali ngenda babuulira ensonga lwaki nava mu Nizam Road. Abawuliza n'aka nedda lindako obusungu bungi. Naye oba osirise omuntu n'akutinkuula. Osula mu nnyumba yandabirwamu. Otinkuula ntalo z'amayinja. Osula mu nju yandabirwamu giraasi njerere. Omulalu buli lwalonda ejjinja bw'oti nga muzanya nga naye alironda alikuddiza, bwe lituukira ku ndabirwamu zo ng'ate onyiiga. Ng'ogamba omulalu ankubidde ndabirwamu amayinja nga gw'otandise olutalo. Ekyokulabirako ekirungi nabeeranga mu puroguramu eyo nga nze nteeka mu ssente zange, oba genda mu field oba kuyamba bantu ezange, kubanga nze nali manyi gye ŋŋenda n'ekirooto kyange. Nekyezanga abagenyi omuntu abakozi oli n'ateekawo embeera ng'agamba abakozi ba Nakapachu bawunyirira leediyo, baddugaza leediyo. Ne ŋŋamba ye kaka, ne baŋŋamba ndive ku leediyo okukyalizaawo abagenyi. Nakapachu Foundation etondebwawo etya bwetyo. N'esooka mbatwalako ku Lukanga abawuliriza mujjukira bulungi. Agala okulaba Nakapachu genda ku Lukanga Plaza room namba bweti. Renti n'ennemerera. Nenvaayo n'ensala eddiiro. Ne ŋŋamba kannoonye ekizimba awalala. Kubanga renti yali annemeredde ne ŋŋamba kati asobola okundaba bannange. Tuteekemu akasente kubanga eri ku Lukanga wannemye omusajja yasigaza n'ebintu byange emmeeza n'entebe bikyali ku Lukanga. Mba ndi awo nga bannayuganda mbaganza ayagala okundaba oba oyina ekizibu. Bannange tusasule renti sijja sobola kizimbe. Mutwalo nabwogeranga na Busungu abakazi ngenda okulaba nga batandika okusasula. Nga nfuna omukozi eyasooka, owookubiri, owookusatu, owookuna, nga tutandikira ddala foundation, nga tuddira omutwalo guno gwe basonda, nga tugamba katuguwa abakozi ekintu kinyirire, omulimu gunyirire. Amazzi, amasannyalaze, abakozi. Kaakati Nakapachu mba ninakwata ku musaala gwange. Naye n'otuuza omuntu n'omugamba nti no Nakapachu akubbi. Mbw'atubba omutwalo, nze nnyingira mu rumu yaani, nnyumba yaani, nti nkeera kuyisa mmotoka egende ng'ebayitaayitamu ebasolooza omutwalo. Nakapachu Foundation bwetyo bwe yatondebwa ng'abagenyi bamaze ebbango bya ku rediyo. Oli nalowooza nti abagenyi baali bajja ku rediyo lwa rediyo, kumbe baali bajja ku rediyo lwa Nakapachu. Bangamba kati okuva n'olwayo ne tenti yo gijjeewo. Ne rediyo neteekawo tenti eyaayo. Kati paka na kati tenti njereere. Balonda bulonzo omuntu ayitawo n'omwana jangu tukukyazi. Jangu naawe, jangu na. Bannange mbasaba. Muleme kkozesa busungu. Muleme kkozesa nnugu. Omuntu bw'aba akuyiseeko kkiriza. Kino kyali kirooto kyange. It was my calling. Nga njagala kulaba ngeri ki gye tuyinza okuyambako gavumenti. Ngeri ki gye tusobola okendeezaako emisango ku kkooti. Ngeri ki gye tusobola okendeeza emisango ku poliisi n'obutabanguko mu maka. That was my dream. Kati gwowa pifo tolina bw'ojja kumaliriza concept eno. It is impossible. It is impossible, impossible, impossible. Bannayuganda mujja tuleeta emitima emibi. Nze bwenkeera ku makya ne nkuyamba. Siraba ky'oba ofa nange. Ntwala omukisa guno kati kambagereze ng'omwami ow'omu eyali atunda omutima. Yakuba omulanga omunene ensi yonna n'emulaba. Maama we teyajja ng'atunda omutima.
taata we teyajja ng'atunda ebibumba, baneiba tebajja, nobody tewali yajja. Naye nze muti nayita ku bantu bonna mu nsi muno najja ku Nakapachu Foundation. Omukyala mu USA yamuweereza emitwalo ga Uganda 5. Ne bannayuganda ne tusonde sente ne ziwera emitwalo 5. Ne mukubira essimu ne mugamba mwami Opendi tugende ku border bunch tufune pitch. Bwe twagenda mu kitongole ekyo n'asayininga ne form ne tunoonya omuntu eyeeyimirira Opendi n'atubula. Ne tumwegayira ne tugamba maama gw'oli muntu wankula kyatalina mikwano. Munjukire bannayuganda nti omwami ono ku kyalo baali bamugobye ne gy'abeera. Ne ngenda ku kyalo ne nvuga amafuta ne ngenda e Bugiri. Ne ngamba bakyama ntamumugoba olumbeera Uganda wo weetuuse ajja kutereera kyamusimatuka woowe yaaye. N'asayininga ne bamusomesa nti olina okusasulanga ssente buli wiiki. Tebakuwa pikipiki eyo nga tosoose kusayininga. Ne tunoonya abeeyimirira omusajja ono ne babula. Ne neeteekayo obukadde 9 ne neeteekayo ne ngamba bwe buli mulema ndi busasula. Ne neeteekayo ng'omusingo. Oba kuba bwe bagibba fe abeeyimiriridde tewali wa Luganda lwe wadde mukwano wadde abaleekaana wadde kyamani wa bodaze tewali yamusayiningira. Ne nguma ne nteekayo erinnya lyange. Ekyewuunyisa twateekawo embeera ntugamba ffe tetukumanyi wakirireeta maama wo ajja kuteere wano omukono kuba nze Nakapachu ndi bizi osobola okumbulako. From nowhere ne tulaba maama we ngazze ne tumusasulirako wiiki eyasooka kuba yali tannastabilizinga. N'asasula wiiki ey'okubiri era ng'akimanyi bulungi nnyo kubanga bwe batomanyi nti piki yalooni oba onoosasula otya. N'asasula wiiki eyasooka n'asasula ey'okubiri n'asasulayo ndowooza emyezi ng'ebiri. I'm not so sure. Waite ebbanga emulema okusasula ng'ebyabaami bw'obimanyi. Alina abaana bangi n'obuvunaanyizibwa bungi. Ankubira essimu angamba mami piki baginzigyeko konze kiki mbuba mmanja emitwalo 3 konze bulijjo lwaki osasula nafunamu awo obuzibu simanyi twafiirwa konze jangu ku foundation teyagirawo yagenda waayise ebbanga agenda okulowooza okutuuka nga bamubanja miliyoni namba. Oba piki bagikutte oba tebagikutte abavuga boda mu njulira oba eri ku kitongole oba teriiyo sente ezo olina okuzisasula. Kati tubadde tukyagala tanangeri ki kuba tumulaba. He's not yet stable. Tugalanga tanangeri ki mwasajja ono gye tuyinza omuyamba tumukwatireko talina gy'ayinza kuloota miliyoni ya sente. Ng'akeera ku makya ng'agamba Nakapachu yanzibye. Abannayuganda bangulira piki. Munnayuganda kyasonde miliyoni 9 mbu akugulire piki. Bannayuganda lwaki mwagala ebintu eby'obwereere? Lwaki mwagala okumala olaba tugenda tuka ekiseera nga bannayuganda okujja wano abantu okusondera sente nga kikaluba mugenda fiiriza abalwadde. Fe olw'okuba nze Nakapachu si guno gwe gusoose bantu bangi nnyo Naalongo w'emafubire. Waliwo omusajja kitongole simanyi bakiyita Jopa. Omusajja oyo webuwenge awali yani oyo yatuwa ekitanda kya Naalongo furniture ye Jopa yamuwa ekitanda n'agamba nze akatanda ke bampadde katini nnyo sigyako n'abaana kale kireka Naka yatunda n'akatanda kange n'ekitanda kyange nampaamu kano. Wali ogambye nze ngende ekikino wali okobye nze nje enkinone nakoba nti Naalongo agamba nti nze oli omusajja yamuwa ekitanda ekyakula ne kiwola nze nenkyusaamu ne muwaako kasatu simanyi ku mmeka. Oyo gwe twajja ku street abantu bangi nnyo betukoledde ebirungi naye ng'asasuza bukyayi. Ono nno omusajja watunze yessimu nenya bamukozesa bukozesa naye nga radio gyempeerezaako emyaka 20 sisobola kufuuka mubbi after 20 years. Nsaba okuviira ddala ku mwami Geme mwebeereremu mwetereze nze tolina kyomanja nabakolera billions and billions of money nange ne mumpa. Nakolera radio nga sifunye wadde NSSF sifunye eki gye nali nina okubanja emiliyoni kumpi 180 n'omusono naye saazibanja kuba nze najjukira gye mwanzija n'ekigumiikiriza n'enkita. Abakozi abalala bagenda mu kooti. Waliwo omukozi wa TV1 yakola emyezi 6 gyokka
Nagenda natwala kamawe mu kooti kuba tebamusasula NSSF ne bazibala ne bazimuwa. N'abakozi bangi nnyo simanyi bawatenya simanyi bano baani bangi nnyo abavudde ku rediyo eyo nga bamaliriza ne NBS mu kooti nga babanja ssente empitirivu. Nze kubanga ndi mwana munaku namanya gye mwanzija sisobola kukola kya busiru kifaanana ng'ekyo naye bannange waliwo ensonga weetuka neekunyigiriza paka ku kisenge. Temusobola kuŋŋamba nti ekyo kyekyomagezi ennyo nze nali nnina kusiibulwa naye olw'ettima n'ennugu n'obukazi ku mitima abagagga be tukolera balowooza nti olina kubeera mu nnaku paka bw'oba maidi mbw'ofe ng'oli maidi bw'ofuna akalungi nga kabaluma bw'oweeyiiya nga kabaluma bw'ofuna ekirungi nti omubba bw'otambula n'omulekere. Nze kirungi ndi live ku TikTok bannayuganda abampuliriza ndi live ku radio ndi live ku TikTok muno mu studio sigamba nti oba najja ne headphones nga zaali zeeyo tunuza bulungi gino emizindaalo nagisanga wano sirina kya radio kye najja nakyo. Mufa nange lwaki bannange mufa nange lwaki oli ayagala kwesimbawo nga manager wa station. Olutalo lwange lwali lunene nnyo nze saagalangako ku mukama waffe siri mukyala we nze ndi mufumbo naye maama atukuzizza ow'emyezi 7 gino mukyala wa mukama wange nze saagalanko ku boosi wange nzigyako engalo maama sirina kye nakusobya sirina kye nabba. Onsanze ku rediyo nga nakakolera emyaka 20 mutuule mweterezerwanga sirina buzibu ku rediyo eyo kyobola nabawandikira resignation nembawa omukozi akoowa mwali mwagala nfiiraawo kyennyennyo kye mufa nange mbasaba munzigyeko engalo bwemba mwagala byakutinkuuka tujja kuswaluka nze wano si n'amaloboozi ngalina nina ag'omusabo nina buli kimu saagala tuweebuuke mu neesonyiwe. Abantu baawukana bulijjo oli agenze kwesimbawo akalulu ka Jinja City Nakapachu nzaalwa buyukwe ofa nange lwaki ng'onsuubira nti ngenda kwesimbawo mu Jinja City nga Mire Babalanda Minister for Presidency yajjeyo empapula nga ye tomuwalampa ye nga tomufiirako. Engoma zaawukana olaba we watandise omuweereza message n'amaloboozi wano ngalina oyagala akuwe ssente mbw'oveemu ye yakutuma okujja okwesimbawo. Olutalo oluli ku Nizam Road terusobola kuleka rediyo ya musajja waggulu. Abakozi bonna abali ku Nizam bawagira Mire Babalanda bonna. Lwaki tebakuwagira bw'oba oli manager mulungi lwaki bawagira muntu mulala? Nze nalaba nga kya buswavu kye ngenda okukola nga tujja kwewukanamu kuyuwa musaayi lwaki rediyo si yange si ya jjajjange awandiise ebbaluwa n'alekulira asinga ndi eno ku mazzi ndi eno ndi mu byange ate muntinkuula nali nze sobola kukola na muntu wakyakuna mu program ompadde ennaku 2 nze ow'ekitone kyange ngendo kati eyo begenda kolebwa etya ennaku 2 mu wiiki nga nkyali n'amaanyi bagamba enviiri enjeru enzirugavu ze zikolerera enjeru ntuulaawo mu wiiki namba ennaku 7 nkole ennaku 2 ndi musiru mwalaba nga siina mugaso nembaviira neno gye nzize ku mazzi muntinkuula. Ekisinga okuluma rediyo eno kye bayita Nakapachu Foundation abalungi abatuuliriza nze ebimu ebyanzija eyo sisobola kubibalambululira nebimalayo ng'omukozi bw'anaakeera ku makya ng'akola mu factory eyo n'ateekawo akalaani afunengayo 2 natandika okutabula ebizigo ng'omusaala gwa rediyo tegutumala tetusobola kukubba rediyo ejja kugwa nentandika otabula ebizigo nembasaba obulango negamba banekanangirengako wano mpolampola. Omukazi yaŋŋamba nti ne bw'obanga otuwa ssente ebizigo bye ebya Pachu tebigenda kulangira wano. Bwe natuula ne mwami Mugoya nanga nti bulango nti baga kulanga Pachu nti nze nkuwadde era buvuga nti foundation nti
owulira kiki kyoyagala nti mpulira njagala bwe nva ku radio nze ntuula wali mu tenti yange ntandika okansolinga abantu bange nsiibaawo kyoyagala nti ye ekiki ekirala nti munange njagala kino ne tukkaanya bwe nalaba ng'ono byampadde bisinga ku byeyo ng'ate buli saa tukeera mu maziga kukaaba myaka 7 muntu kyakola ng'akaaba n'ogenda mu bulango n'okaaba n'okomawo ku mpewo n'osinika you people buli saa mudofa ng'awo mama baleke olisenga w'abaana bireke mama aye munanko ye ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebika nze nalaba ebyesabo bikutte wansi ne waggulu omusawo ow'ekinansi watuukira okukubira nagamba naaka kankukwatira akavidiyo laba abakozi banno mu ssabo kweri osiga ewaffe nga ku nizaamu tolya mmere tulinga ababaka ba paalamenti abakolera mu 7 emmere ogireetera mu kikondoolo bw'ogiryako n'ogirekawo tokyagiridde ku bunkenke buli ssaawa nze sisobola kukolera ku bunkenke nga nina ekitone kyange mundeke bannange ye woba omanyi nti ozala wate lwaki otintima lwaki otintima ate yingira mu kutta sabo biki neŋŋamba puroguramu yammwe yiyo kati nembaviira ntandisa akalala ka puroguramu bakayita ensi eno era bantandisa bana mundeke mwe mu bulamu mwagala omuntu n'abeera nga asiimuula akusiimulira takyukako tubeere nga tetuba mu kifo tubeere awo ate bana abasobokambakole rimwe libangooja abangaye ndi bakolera buli lwe tunagandanga okwegatta ne tubeera mu erigwanga terikula tubeeramu ebyo byakulwanagana buli ssaawa fe abandi badde awamu ne tugenda mu maaso kati ekibatta eno buno obusente obwazze bwe busiikudde abantu emmeeme bawulira baagala kufa ndijja ndikozesa muntu mulala zenka oba nimwe oli bw'aba alina ekizibu kya mitwalo 5 nga nze Nakapachu njirina ne ŋŋamba kamuwaayo zeemu kizibu ekyo nti yozaamu ku mitwalo gino 5 onkomezeewo siringi 5 ebitaano ebyo byaki biyambako bano abaana bamwe bano ab'amadiguli abazze wano abafunye emirimu mbasaba bannange tubeeremu nze nali nasirika nataayo bwambaluwa neekira naye omuntu akukyojja n'akukyojja sagala munnumirirwa ennyo nnyo nnyo oba tuggalewo foundation tumanye tuggalewo ekyo nakyo kive mu ddiini bali bulungi twali tulijja kakindu kulonkinga kantu kaife baataawo embeera twabaleka kati sente zizo zizze ng'era tetulonkinze kati era bafa babulire mu Uganda muno ne bw'oyamba abantu aba oba okoze era abantu ababakola obubi togaananga kuyamba mbola okubanga gundi yayisa bubi Nakapachu no mu 10 temubulamu mubi mudiri ati mubula bitaawa temulekera kuyamba mu kubanga gundi yakoseza gundi nedda mulimu abasiimu mulimu abatasiima kati abatono abatasiima tebajja kulemesa bangi bakola ki basiima wabula yakuba ati Nakapachu yali esere n'abakozi omukate munakudamu ekiyo kyendeka wano kubanga wali musanda Nakapachu yali esere n'abakozi dali dayi muleke namubuuza nti Nakapachu yali wasukirita yeremesa kakingu yali wali tubaire abantu nga bano bayaveera omutali omukazi yati asira nakoto bulikwata sente otayogerera ole bubi kubanga mwali mwedira atibbe omukazi oyo yali mwatibbe wategeera otya nga yalya aye nga tubeera namayuga naye nga luno olutalo luno lugenda kubeeramu paka n'okuyiwa omusaayi sijja kuzikizanze abantu bava ku marediyo bulijjo Farida Nakazibu yavudde ku NTV yabadde akoledde emyaka 17 kakati mbu naye batandikirawo
omuntu akula bategerayo obwire okuvera mu mama katale bikyeyo bawadde ekyokulabirako kya Eagles Mr. Kisemakula Ronald Mayinja Geoffrey Lutaya baali bati basandika ekintu bakola esente batuuka ekiseera ne bagamba ndi biganye kati buli omu yeeyawula era Mayinja ali Bulaaya Geoffrey Lutaya ali gindi Mr. Kisemakula yatandise wooteeri buli omu ali ku bibye era obulamu bukola ki teri avuma munne naye gwoteeka omuntu ku muzindaalo mbw'avuma Nakapachu ssaawa 2 nze nkuleke nkutunuulire ngenda bakasukira Mayinja nga nawe bawankalakata wembakalakata abagagga bwakedde buli mutya erabakoberanga okwidde wanje era kuno kanisa okubalaba akati omulungi atulaba tuli live ndowooza ebweru olabyeyo kakati tuyingidde be bano n'abankalakasa bano ababakolera fayiro ab'omutwalo ogumu 10 be bakozi ba foundation oyo bamuyita Priscilla tukola naye wano ono mumbejja oyo naye ali awo eyo department ya registration kati eno tuli mu department ya passports abagala ogenda ebweru simanyi biki haika so tweyongerayo ndowooza mutulaba tutandise okuorganizinga bannange ladies hi mutuwubireko tuli live on TikTok kakati abo be bankalakasa abo bakyala era nakono biki kati emitima gyabazimbye dda bano abaana basoma balina okufuna emirimu wano ba accountant ba procurement officers ba loans officer balina okufuna emirimu baana batonyo bawala balabika bulungi wamma mwongere mubawubireko ba sweet webale nnyo kini eno kiki bannange akati muli mutya muli mutya muwubire kubalimba tuli live ku TikTok mawubireko mubagambe tujja ababi babo bajja abakabi Laira mulumba ulira nini mutugenda obakalakata batulisa bubi bannange seeri beeyisa bubi tayisa obbala baba nemulagako wa mukoye Uganda kale bannange mutuweko ku invite abaana batu bababuuzeeko mubabuulire twagalayo omu ng'oli Saudi twagalayo omu ng'oli Dubai. Export TV to the world.